Ekiyongobero kyabootikidde abatuuze mu Byuma Zone mu Town Council y'Ekyazanga e Rwengo akawungeezi k'eggulo. Rashid Ntale amanyiddwa nga ambasada ow'emyaka 57 amasannyalaze bwe gaamukubye n'akalirawo. Kigambibwa nti obuzibu bwavudde ku kyuma kya kasooli kye yabadde agezaako okkanika akizzeeko amasannyalaze kwe kumukuba. Alowooza nti kiyinza okuleetanga okusigiramu connectinga waya zaalabisiwaliita bokisi kwagala okubusiba okuconnectinga bokisi wayinza bakukole obuzibu. Tusaba abantu bayite abakugu mu byo bamakanika oba mubyo basobole okubatereereza amasannyalaze naye tugenda geteekako gatta abantu. Nfiira ewaya engirijje ziri enkadde bajje baleete ewaya empya batikko ewaya enkadde baziggyeko batikiko empya era kwezivudde okuleeta akabenje kano. Aisha Nampiira kati Namwandu atubuulidde nga bwe yakomye ku makya okulaba ku bba ng'ekizzeeko ebadde essimu emubikira. Omukubanna b'omugenzi Sofia Namuddu ayogedde ku nfa ya kitaawe. Bantegeezaako nti taata amasannyalaze gamukubye. Mbadde sikisuubira nsiruse emisinde nsanze nga kituufu yeye yennyini. Oba abadde akanika sinamanya nze nakumanya kituufu kubanga nange nziruse emisinde newe mundabira nawunze sinamanya kituufu. Maada Nanyanzi, meya wa Town Council y'Ekyazanga, okufa kw'omutuuze we kumukubye wala nnyo kuba abadde muntu mulungi. Abadde mu byegendereza naye nga bw'omanyi nti Katonda bw'aba yageze kikulumu tojja kuyitako bw'atyo bw'afudde naye nga amasannyalaze ge gamuse kuba n'engalo muzirabye zibadde zigongobadde zisiridde. Ono asabye abantu be okwewala okukwata ku masannyalaze kuba tebalina bukugu bwago. N'abazadde abalina abaana abato okulwana ennyo okwewala amasannyalaze naddala gano ge bayisa mu ttaka n'ago agali waggulu nga si masabike bulungi ate neera twewaze nnyo abaana baffe ekintu kye bayita amasannyalaze kubanga kino kitemu nnyo. Naddala abazadde mbakubira omulanga kubanga oyo olaba abadde muntu mukulu era be bamu ku bantu abatono abattibwa amasannyalaze naye abaana baffe ate bo tubakuume nnyo. Kansala w'ekitundu kino Ahmed Kiwanuka ayambalidde ekitongole ky'amasannyalaze obutafaayo ku bakasitoma baabwe amasannyalaze nga gavuddeko. Awo tusabira bannakitongole ekya UDCM okwongera okujja okulambulako ku mirimu egifaananako nga bwe giti egikozesa amasannyalaze agali heavy ne balaba weetaagisa okubeera nga waddaabirizibwa. Omulambo guggyiddwawo ne gutwalibwa mu ddwaliro okwongera okwekebejjebwa. Rwengo ebadde emaze ennaku 3 nga terina masannyalaze.